gye buvuddeko akakiiko k'ebyokulonda kalangirira enteekateeka oba roadmap gye kagenda okugoberera mu kulonda kwa bonna okusuubira okubaayo mu 2026. Okusinziira ku nteekateeka eno mu kiseera kino akakiiko kali mu kulamba bifo ebinaakiikirirwa ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu ssaako n'okutereeza ebifo ewalonderwa. Mu nteekateeka eno ababaka ba Paalamenti basuubirwa okwewandiisa nga 16 ne 17 mu Septemba wa 2025 so nga abaneesimbawo ku bwa Pulezidenti basuubirwa okwewandiisa mu Okitoba ng'ennaku z'omwezi 2 ne 3 olw'okulonda kubeewo mu January ne February wa 2026. Mu kiseera kino ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo biri mu kutema mpenda okulaba nga tebisigalira mabega mu nteekateeka eno. Aba FDC ekiwayi ky'e Katonga nabo bali mu keetalo kakusattulula kibiina ki FDC ssaako n'okuwandiisa ekipya ki People's Front for Freedom PFF. Bano akakiiko k'ebyokulonda kabalambika dda okulowooza ku ky'okukyusa langi ya bbululu gye baali baagala okuwandiisa nga kagamba nti efaanagana n'eyo aba FDC gye bakozesa. N'erinnya lye baalonda li PFF kaabasaba baddemu balirowoozeeko kubanga liyinza okubuzaabuza abantu engeri gye lyagala okufaanagana n'erya People Power Front oba PPF. Tubagamba obwo obusonga bumuleeta tebulina makulu. Ebbaluwa eyo n'egendayo tebaagiddamu. Monday last week twazze wano ne tubaga tubawadde 1 week ensonga ne tuddamu ne tuzinnyonnyola. Kati olwaleero nga bwe baalaalika Elias Lukwago akulembeddemu banne okugenda ku kitebe ky'akakiiko kano okufuna okwongera okuttaanya ku nsonga zino kyokka tewali kyamaanyi kye baggyeeyo. We need forms to go and collect signatures. No, I think you know the procedure for registration of a political party. You first satisfy one level and then you go to the other. We know the procedure. I think you That's can't why print we out came. the form. That's why we want can't forms. give you an introduction letter before you exhaust the first. I think let's go step by step, okay? The joke aside, you wrote, there is procedure. I think this is a procedure matter. You wrote to us. We are going to consider and get back to you. That is a commitment. We always get back, don't we? We have listened to that. The question was when? And I'm not able to tell when. Yes. I think you await our communication. It is definitely coming your way. How long should we wait? We wait for a week? I'm unable to answer that question at the moment. Bano bategeezeddwa nti mu kiseera we bagendedde tewali mukulu n'omu abadde asobola kutunula mu nsonga zaabwe nga basangiddwa nga bafulumya ekitongole ku mirimu egy'enjawulo. Kyennyamiza mu Electoral Commission nti wasobola okubeera wano nga tewaliiwo komishona yenna ku Monday morning ekyo si kituufu. Lunaku lwaleero bazze wano naye nga tuli betegefu kubasingana kuba tetuliiwo, tuli mu field, tulina emirimu egy'enjawulo egigenda mu maaso egikwatagana ne roadmap. Waliwo ebyo tubadde tukola ebyokutereeza polling stations, okutereeza ebifo ebikiikirirwa ku local government ne ttiimu endala ekkiridde ekisobola okutandika enteekateeka y'okuddamu okulonda okujjuza ekifo ekyo. So tujja kubanga tubasinkana mpozi oba n'okubawandiikira mu butongole kuba ebbaluwa yaabwe twagifuna. Ng'olimba kantu akatono bwe katyo. Singa tulina amaanyi agacekinga ekizimbe kino omumyuka wa chairperson mwamulabye mwali nini balimbalimba. Pulezidenti wa FDC ow'ekiwayi ky'e Katonga Elias Lukwago alaze okutya nti akakiiko kandibanga kagezaako okutwaliriza budde ekiyinza okubataataaganya okweteekerateekera akalulu ka 2026. Kikulaga balina bye bakweka. Atugambye tumubuuzizza nti kale mugenda kusalawo ddi. Ebbaluwa yaffe ogirabye ya 16 twagibawanga 16 era ngimulaze naye tugirina tugenda kubaddamu. Kyatugamba okuvanga 16 commission tetuulanga. Lukwago ategeezezza nti bakusigala nga balwana okulaba ng'ekibiina kyabwe kiwandiisibwa. Ani Walukatamba, NTV, Akawungeezi.